Oli ku newspark channel webale kuba nti ogyekuumiddeko amangi genkuleetedde katubeere nga atuga kwakyo ino sooka okukola kwe kuba nti no vidiyo eno ogimpeera like. Tutandikidde munnange wa Florence Nampijja Kasuku anyumiza emboozi eya Florence Nampijja akosa ne Luboowa mumutegedde oyo owa firimu munnange. Katukuwe katambi. Wadde okimanyi nti nazannyako omuzannyo ne Nampijja. Florence? Ewa. Kugundi ku Bati Valley. Baali baguyita batya? Baali baguyita batya ye wannaye. Gwali gwa John Segawa. Nali munga munnamawulire. Twazannya ffenna naye nja kunyumiza. Kama mbaya ni mbaya. Oba gwe endooza gwegwo. Naye kyali backstage awo. Ndikikunyumiza lumu. Ng'abaswamye bayitirivu naye nga buli lw'obanga ayogerako ne Nampijja omukulu aggukirawo. Twagulimu anti ne gondi oyo yali bbaawo ebiseera ebyo. Yani oyo? Oyo musajja oyo mutunuza ddembe mwogera mpola. Yani oyo musajja oyo yani? Ono wa aromatiki. Luboowa. Si yali bbaawe. Ono muvuka ali awo bambi yalabika bulungi. Nenga ne babeera ku siini eri azannya. Muba mwakatali kwogera ne Nampijja siini nga yawedde. Ane bakozesa buti bakozesa dduguki. Tewali yayogerako ne Nampijja wadde mukwanayo akagambo. Waliwo abaali batandise. Ne director yennyini omugamba nga buli wabanga ayogera director n'abugambo Joni yagambako omusajja kiki nekisikiriza no munnyonnyola ebyagenda okukola. Ruthi n'angamba bannaye ezzike terigenda lya mugaati mu muzannyo guno. Ruthi Kalibala yagambanga bwati naye Kasuku olaba kati nze naye sinnabimanya. Baleeta obuugi babega Nampijja njagala nnyo bannaye onoonywa ku buugi biki nga tunyumyanyumya nnyo naye kati nze ka buli wenvaawo wabaawo ayagala okukola ki nzolo sinnamanya kigenda mu maaso nti tuzannya naani n'omukulu kati tosonyumya nga tonkoonako oli ajja waliwo yali azze kati Ruthi yankoona anziza ku bbali nagamba omanyi kiriwo nti nedda olaba yo Nampijja n'olyo beekwana oli bbaawe nti yenki ambuuza Nampijja oyo bbaawe Kasuku ombuuza biki ebyo si ebyatunaze tuzannye omuzannyo kale nga tudde mangi nga tudda ku sayidi ne Ruthi tutuula beetu Ruthi nga ngamba njagala obeeko kye weetegereza wano olaba buli musajja agezaako kugenda ne Nampijja omusajja oyo ajjirawo ogenda kiraba nga tufuna we tutuula kati kava ya Nampijja yali nze nga Nampijja aneetaddeko nnyo baati alaba nze ndi simple tunyumya bino bya kisiru kati yeewala confusion bino ebisojja bino bitwali tuzanya nabyo byagala omukwana kati Ruthi babiŋŋamba I withdraw tetukyanyumya mbeera eno ne Ruthi Kalibala aŋŋamba okirabye oli aba yakajja bakyo tandika onnyumya noono anti oli tayogera nnyo ajja baati bannaye kiki ekigenda mu maaso ayogera mpola mwogera mpola naŋŋamba okitegedde kati waliwo ekyatumenya lumu omusajja aba ali ku seeti tuwulira tuli backstage era ayogera nedda si omusajja kutambula tuli eno oli azze okwogera ne Nampijja omusajja nagguka nyumya nga tonsika story kiki ekigenda mu maaso twafa ne Ruthi twabwatuka bannaye abantu bakuuma abakazi naye enkuuma y'oli omusajja nali sigirabangako sajja oli yali akuuma omukazi nali sikirabangako obulamu bwange bwonna naye nja kuwa emboozi eyo lumu waliwo awo gwe baali bayiiridde obuugi ate nga baali bagenda mumuyira intentionally bamugambe sole kalona n'amusaasira n'akola kano twalibidde ku muwala Nampijja oyo Nampijja w'amaanyi nja kuwa eyo emboozi kaatebe mmala nja kuwaayoko emboozi yaabwe mugondi mu aromatic nina emboozi gye nagwako eyo bannaye
naye bannaye nina ebintu mu mutwe guno njagala obeera ng'onkwata bulungi nze nja kuwa emboozi nja kuba njikubuulira ebintu si byangu lindako waki tugenda mangu betyo nakyakuluma njagala owummule mu bagambye bedrest ojja kunnyongera emboozi ewiiki ejja nja kunnyonnyola emboozi ne gudi ali ku kyennaku zira ahmedluboowa nze wabula tonjasabira ahmedluboowa naye w'amaanyi omwana oyo yaleeta akantu mu lockdown ezo gundi ze naye beekyawa kati tebeekyawa ne basigaza my brother my sister ate kyekigenda okuntuukako tewali kijja kuntuuka kabaagala okunnyiigira bannyiigi nze nina we nnimbye beekyawa tebakyali bonna nsonga za laavu na kutundula vanira ate mulowooza ne palaso tebamwabiza ani amwabiza ye Brenda Miles munange we babadde bamuinterviewinga yavuddeyo nalyoka agamba nti kasajja ka palaso mu biseera biri munange ng'akyayinawoko ku ssente nga baanyumirwa omukwano gwabwe katubikuwe kati basereba basinga bavanga eno Uganda mpaka Dubai nenga promoter alina okugamba Brenda posting ono biki ngo omubera ku kido n'ogamba n'oba omwegomba ndiramu after the show sokoleke ngogira olinayo abaserebu wagamba nga nti oyagala mmoja naye nabateeka ku listi kwaliko nga bamwe baali bangi n'eyo video gyerirwako bakati nakyuka ate nabo bafumbo mpozi ne kati gwe nsobola okwogerako ye palaso kozo Yoshua Deal naye abalala tekyagwa yali ku listi yali ku listi era nekimaliza nga wekyali nekimu naye abalala nabalabanga bulabi awo promoter yakuterayo paasi nawe naye nina ssente mubbala nga nze big spender otegeera wayini tunywa za mmeka kyova ne video gye nali ne palaso nga njagala mukiisingirawo nibanga Brenda wewumuzeeko mukyali ku show togala akapalaso kasajja kalungi wadde bakavuma obubalabe naye kalungi akali wali awo ng'omwagala omufiirako kuva edda njagala palaso era nolwe nakomawo Uganda yalewa Alex Mwangi namufuwa miliyoni yange emu naye ndina babawunsa mukwano gwange bamuyita Benja yali bawunsa wa kamiliyoni palaso namufuwa wanu emu nga nakava Dubai wepwa okitegere palaso namufuwa wanu emu ewa Mwangi yali akyakujjukira obadde kinaawe obadde kye yali akyanjijjukira wa wasinga okuta mugongo kubanyongere wano wemala at least palaso yali akyanjijjukira ne lumu njijjukira nayogera naye nga nkyali kyaluwajjera nga ayagala kujja ewaka naye yansaba ssente nga sikyazina naye nga mboredi nakulyeri nga ndi big spender ate ne wano e Uganda nziremu nkuteekemu ssente oyo yeye bambi palaso bakuvuma embalabe naye atakumanyi yakugaya naye abalala jasi nayogeranga ne mbateeka ku listi naye saabadya bwe tweyongerayo maama Katikkiro Charles Peter Mayiga asabula yasabudde lumbuye akatambi katubeere nga tukakuwa tetwagala kulwisaawo njagala omuntu alina obuvunaanyizibwa aveeyo ayogere nga si bano balumbuye ababeera ku ye lumbuye omumanyi muwulira nze simulabangako nali mulabyeko bamundagako olumu bamundeetera nti nabagamba njagala kulaba lumbye ne bamundeetera ali awo ayogera amaaso ne gagejja nakola nadde eno nadde eri nafeesa nakola ki neŋŋamba bano ab'ekika kye nga balabye akola mulimu ki kati mugumbuulire gwakola tyakeera ku makya akola kino bano ani abatuma bano okujja naye Ajati Namyalo afaaki ne Bobi Wine Ajati Namyalo naye amukola agagambo oba okumukola agagambo kyekyamulonza katubikuwe tayitogera tiisa mu 7 gwani ngongera mugoba mukulembeze gwani wakamulya wakalya bonna bonna bookolera ogenda tiisa 7 ba upcoming buno obubaka bwammwe upcoming artists advice nyensooka okuwa kisookera ddala ng'oli mwana muwala don't just come to the industry kola research
tojja buzzi nze nina ebintu bye ntandise okwogerako recently sooka ofuneyo abantu abakusooseeyo ng'olaba ate nga basobola okulumirirwa. Not everyone can do this. Bakubuulire kola research industry eri etya bw'oba ng'oli mwana muwala funayo ku ssente like go funayo omulimu sooka ofune omulimu osooka okole ku ssente bw'oba nga toyina supportive parents maybe or you don't have a manager ali willing okubeera ng'akufundinga ng'ate takukozesa because most of the managers agenda kugamba agenda kufundinga naye ng'ate akwebakako ng'ate bwakufundinga. So bw'oba ng'oli mwana muwala naye oba mwana mulenzi sooka ogenda ono osobola n'ogenda n'okola n'obwakadaama oba n'ogenda n'okuba ekyeyo ate n'ekisingira ddala obukulu okwagala Katonda is key. Bw'oba ng'oyagala Katonda ebintu ebimu togenda kubikola. Ate era nze bw'oba nga toli ku bwangu nnyo nze njagala okwadvising abaana abali eyo oba nga toli ku bwangu nnyo secular music tolina ky'omwagaza because dangers eziriyo ziyinza okuba nga oyinza obutazisobola bw'oba nga first of all olina okubeera ne spiritual backup. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi walukwekumira ku Newspark channel tewerabira kuba nti no subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section gyekumileko tujja kubeera nga tukuwa amawulire amalala ge tunaaba tufunyeewo.